Yes. Lero inaku z'omwezi 13 mwezi gw'omusanvu mwaka 2021 kyali mu budde wa covid akuyirira oluyimba lwengino lwalero lwengenda okuyimba baluyise ayi Mukama Katonda waffe. Abasinga mu lumanyi tuyimbire wamu. Ayi Mukama Katonda waffe twegasse n'ennyaffe Maria tukuweereza ebitone byo bino n'omwoyo ogumenyese n'ekisa wulira essala zaffe Yesu nga tujjukira okubonaabona kwa Yesu Kristu omwana oyo n'okuzuukira n'okulinnya kwe mu ggulu afuga byonna. Ayi Mukama Katonda waffe twegasse n'ennyaffe Maria tukuweereza ebitone byo bino n'omwoyo ogumenyese n'ekisa wulira essala zaffe Yesu nga tujjukira olunaku luli lwe yali mu ssenakulo yagamba kino mubiri gwange kino musaayi gwange. Ayi Mukama Katonda waffe twegasse n'ennyaffe Maria tukuweereza ebitone byo bino n'omwoyo ogumenyese n'ekisa wulira essala zaffe Yesu. Yes, tutali mu covid twesabire Katonda tuyambe ekirwadde kino kinnamutta kiwone tudde mulamu bulungi tweyagale. Baagala nnyo mwenna mikwano gyange akuume